Ebimu ku bisinga okusoomooza sigeddamuzi mu ggwanga gy'emisango egyetumye mu kkooti ez'enjawulo wabula ng'entabwe eva ku butaba na balamuzi bamala. Okugezaako okukendeeza ekizibu kino, bannamateeka bazze basomesa ko n'okubiriza abantu okozesa enkola ey'okutabagana naddala mu misango egy'engassi. Wadde guli gutyo gikyetuumye ekituusa n'okuwaliriza abawolereza b'emisango mu kkooti oba bapuliida e Masaka okussa wansi ebikola. Abeesaza akajegere beba balina emisango mu kkooti enkulu era bwe tutuukiddeyo ng'emiryango gyonna gingira mu kkooti miggale nga n'ababadde bazze okuwulira egyabwe bakonkomadde. Mu kwogerako nabo batubulidde nti ekibajje mu mbeera kyekya kkooti obutaba na balamuzi bamala nga kkooti enkulu mu kitundu kino erina omulamuzi omu yekka. Tetulina mulamuzi wa kubiri, tumaze omwaka mulamba tetulina jjaaji wa kubiri ne registrar tuyino Fatuma Nanziri ye mulamuzi omupya gwe baleeta, registrar gwe tulina ye Kalungi oyo naye tebasobola kukola mirimu gino gyonna kugimaliriza. Tosobola kusuubira omulamuzi omu okubeera ku station n'abeera ng'asobola okuhandolinga cases eziri over 3,000 otunda civil, criminal, land, then family. Those matters are so many. Okusinziira ku bapuliida embeera eno ebanyigiriza nnyo kuba balina emisango mingi naye okugiwulira lutalo. Balooya tetukyagenda mu kkooti kubeera bakwongezaayo kwongeza n'abantu balumirwa. Balaba nga balooya balinga abanyumirwa obunyumizi okubasisinkana naye nga omulimu gwennyini gwe batuweerako ssente zaabwe tetusobola kukola nga tebamanyi okusomooza kuli mu kkooti ate n'abakooti abalamuzi abaliwo nabo baliwo overwhelmed emirimu mingi. Ku ssaawa eno nga balina emisango egisukka mu 3,000 bagamba nti ensonga eno bazze bagyemulugunyaako naye nga tebafuna kuyambibwa kwonna. Tulina emisango gy'ettaka 1,188 egyo nno saapiiru misango gya ttaka. Tulina emisango egy'engassi 1,141. Tulina emisango gy'amaka 455. Tulina emisango egya criminal obumenyi bw'amateeka 1,506. Beerayiridde obutadda mu kkooti zonna e Masaka okutandikira ddala ku kkooti enkulu okutuusa ng'obuzibu bwonna bugonjoddwa. Twasazeewo tetugenda kuddamu kugenda mu kkooti yonna e Masaka ng'egwa wansi wa High Court Circuit. Kitwaliramu High Court eno gye tulina ekkooti z'abakiifu zonna ez'aba grade 1 ne ba grade 2. Abalina emisango mu kkooti enkulu bagamba nti nabo bakoowa okwewoba buli kaseera ng'emisango bwe gyongezebwayo kuba ne ssente ezitambuza abajulizi tebazirina. Tumaze omwezi mulamba ate bwe tuzza tebatwongeddeyo omwezi mulala tulamba kati abantu be tusobola okuleeta bakupakiranga ku nnaku okujja. Okusoomoozebwa kutusomoozebwamu kutuwa nnaku zaawala ennaku ezeewala nekwewuuba transport omulamuzi atuwa nnaku zaawala. Tutambudde emyaka 5 obuzibu bw'abalamuzi batono omulamuzi bajjaji tewali waliwo omu. Bagamba nti olw'okuba Masaka kitundu kinene kisanya okwewa abalamuzi abawera kuba okutuuka kussa omusango we gusalirwa kaba katubagiro kennyini. Ne kkooti endala zigyetoolodde eziriikiriza Masaka nyingi omuntu okubeerawo tamala bwetaavu wabuliwo. Mu mbali y'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026 eyasomeddwa olunaku olw'eggulo essiga eddamuzi lyaweereddwa akatabalika kamu n'obutundutundu 3 okusobola okutambuza bulungi emirimu gyalyo. Ekirindiriddwa kwe kulaba abalamuzi banaayongerwako kubanga kye kimu ku bizibu ebiri mu kkooti ez'enjawulo.